ekisooka omuntu yenna yenna olina okwegomba. Omuntu omulamu olina okwegomba. Ekyo kituufu nnyo. Kakati bwe weegomba ebiddako byebyo ebintuuseeko bye mulaba. Nze mbonyebonye, nze nfiiriddwa, nze nkoleddwa ntya era wendi ate nkyatambula. Otaddemu ssente zonna okoze kumanyiko waliwo wakyamukanga n'ozigaba n'ojyayo zirengi rover n'ogamba nti agovuga ku eyo n'ogyerabira. Twagadde abayimbi n'okyamuka n'ongalera wayakalako kanyumye yongerayo kano ogwo gonna mukwano bo bagayita maalo na busiru bwe batawaanya bagayita maalo kumbe omusajja ate buli ayongera okunvuma amaalo nze neeyongera ssanyu. Bakumanya amaalo naye amaalo kivumo banvuma amaalo kivumo bambi balina ennugu ndowooza tukitwale bwekityo. Kale mu mbeera yange gye ntambuliramu ndowooza saamala kwekyekinga kimala nandibadde olusisa esimba nawo kuba natunuulira ettawuni yaffe nenjagala okugikulaakulanya ng'ate obusobozi mbulina kanzijenga meeya ndabe era ng'osobole ate nga sirwaga nti onoonya kasente wabula okubaleetera mikwano gyo egiba investors. Nkubuulire sente nziina. Salamu alaikum. Ettooke lyawera sinoonya kyakulya. Mungu kasita akutuusaawo. Tolaba lockdown eno ne bwe ŋŋamba nti nkeera kwebaka era buzibu olweggulo ne baga nti waaye tuyingiddewo tutuuse wano e Kampala muzeeyi tumaze okutikkula sente tuziteekewa timuteeke ku ssimu. Kale kati sikyanoonya mu buzibu ekyo si kizibu. Si kizibu wabula onoonya ssanyu mbeera nnungi yekuvumya yenvumya yekuyisa ow'amaalo bavumye nze ne bakulumba ate abakulumba nze naye ekikulu abanvumye ennyo oba mbiyite biyenje oba mbiyite nkole ntya naye tuli ku TV tetujja kukozesa lulimi lukyamu naye abanvumye ennyo kasita muyize bayize eki bayize byenjogera bibayigiriza bayize banvuma ne bagawaayo omusajja ono naye olaba abantu abavuma abo mwami Kyagulanyi akikiriza tobawa nnyo budde era sibawa budde waliwo tolina nnyo okubawa time nogaa nti mbawadde nnyo time kuba kakati gwe nebyokoze Mukama Katonda nga bwogambye ebintu byonna abadde abikutuusizzaako naye abantu baga ne mwami Lwasa talina respect ku bakyala andi nabo tebeewa respect kati nze nagibawa ntya nga tebagyewa oba oleo bajjawo nga sirwala abo bajja lwatooke ondowooza osanga naye tebasooka kunimbalimba nange nti tulina omukwano nange naye ndoba ndowooza ndi mu mukwano kumbe ndi mu bantu batujju yesebo kakati kankubuuzi yesebo onansonyiwa okona kumanya naye sigenda gakona tewali buzibu ne bw'oyogera limu walabako interview eyasookera ddala gye bankolako nga ndi mu club yange ng'oli ku tavern gye bankolako nali mu suuti ya bbulu ya mikono mimpi eyatambula ennyo Mukama nsonyi okwogera erinnya n'ekibi nnyo Nabatanzi gye yasooka okunkolako Nabatanzi yakusanga ku club nakolako interview webale wali omumanya ebiseera ebyo nali mumanyi ng'omanyire nga wa TV nga mumanyi ng'owa TV ndaba mulabe najja nankolako interview babireese muli bazibu nnyo anti oyogedde erinnya obadde singa toyogedde erinnya tetwandigireese yajja nankolako interview nali mu suuti ya bbulu nambuuza ne suuti waliwo endala ya bbulu ya mikono nambuuza ebibuuzo kuba talina gwakuba ekintu kiri kyajja yali alina gwakuba namuyisa mugwe mu bibuuzo mu ansa nzuule ekituufu era nenkizuula ndi wamma omuntu ono mukyamu yambuuza bingi nnyo twabawulirako ne gundi naye byali bitya owulira
twabawulako ne ba desire ya mswa hakula ne desire obyogedde munnange naye ebya desire ne byagenda bwetu byali bitya olwo yekolera pass desire wali omwagadde ye ebyaddala naye bambi talina problem kyenkugambidde era tewali kigambo kyonna kyali kifulumyewe nakuyomba naye byaggwa ng'omutundo mwana mulungi nnyo alina empisa era musabira mikisa abeere bulungi kati ono akola interview ng'akoona oli olaba abasuubuzaabo nze simanyi kumba ali mu mulimu ngenda okulaba interview ezunze buli bunyensi yonna naye nga twabawulira mwagenda owulira ayogera biri alondobamu biri ebyankuba ebyanyononera ssente byajjayo byokka nkufuna bulungi waliwo emotoka yange X6 yali mpya mukaaga nagitomeza nagimalawo yali ya bulaka yali ya red yali mu yali red mukaaga yes nagitomeza nagimalawo naye nabireeta ng'abinzijukiza ate obusungu ne bwepikaawo owulira novaako kumbe yekolera paasi ate nga yasinga obubi omwana we mwala mubi muki paasi naye nga yasinga obubi. Of course Rush Talk Miles Ramiti of course tugenda maaso mpola mpola tugezaako kuba nti tunyumya embeera n'obulamu bwa Mwami Lwasa olwalira ayogerebwa okuba nti kino kitambula kino kigenda kiri ono ayogera kiri ntereza system ono ayogera bwati ne bwati byonna tugeza kubanga bituke kyokola ojja kutwegatta ku maaso awo kutukubire ku simu yaffe osobola okuba nga oyagala kubuuza ku mukulu bibuuzo byagadde like the last 10 minutes obudde bututwalira ddala naye twagala tunyumye emboozi yaffe esobole okuba nga eguka so okuzana ku social media tubalaba abatulaba ku Facebook yaffe nola bigenda maaso tuline mukulu Lwasa tugezaako kuba torch mu bulamu ddala ebyogera bituufu ye bwe gamba aliwo kuseeyeya buseeyeya n'akasuka eno n'akasuka eri oba naye ayina ebizibu byayitamu olwo byaliwo tugamba tuleba ya line up nene wanona wali simanya kino nakiri and of course musajja ate ali married right now naye era asigala ebintu bijja mu following bijja bano na wali okitegera n'olwekyo osobola okutwegattako ng'ogenda ku Facebook of course n'obeera ng'omanya emboozi eno yonna so nga te oyinza okuyita ne ku page no we are not on YouTube, we are on Facebook live oba ku Twitter nombuuza ka message kaffe ne ku namba yaffe ya WhatsApp nobira naye ng'ekisinga obukulu kye baagala okumanya ka video akafuluma yeye si yeye ekyo ino kyogerako yeye si yeye bwe bayagala kakasa naye nga gulwadde okola interview wano ku Urban nogamba yeye kakati tekyetaaga ozijukiza kantu akunjawo kampi koyagala okumpa kukalaga ensi kamala okunyonyola abantu okalabye kalina kyaninyumye nnyo okuwa lwakuba ateeka bwe tumala okusirikira mwenda kukubira mutabani wange akansindikira akuwulidde mugamba akakuweereza obuuzizza otya yeye si yeye kakati muganda wange yesewo omanyi muli bagezi nnyo mwe abakola ku mativi abamawulire muli bagezi nnyo naye obugezi bwammwe waliwo ate butuuka ne mwonoona oyinza okwagala okufuula ekintu n'okizimbulukusa n'okyonona bwonoonyi omuntu yeye vidiyo ziri bbiri tunula mu kamera naye eyasoose yeye eziri bbiri waliwo eyasoose omuntu yeye naye bafunye awo amufaanana nga omulimo gwego n'ayingirawo ne bamwambaza obugoye obufaanana nga buli basobole okuprotectinga naye nga yeye omuntu yeye kuba olina okuba omumanyi kati gwe omumanyi bulungi myaka 5 batumanyi muntu ate oyinza obutamumanya ne bwayogerera mayiro otegera ddoboozi lyeddye yeye oba bamuwayiriza ate kati muwayirizi mwagazaki oyinza okuba omuyinako obusungu nga laavu ekyaliwo obusungu bwonna era babagamba nti muyinako laavu nze siina laavu gye nnina wamala nze nina ebintu bibiri era ngenda kwekuuma nga mbiyina nanyongerako bwongezi nina ssente n'omukyalo omulungi bambi mukyala that is correct owulira nina omukyalo omulungi ate nali simanti abanyankole balina empisa munnange oba nali simanti abanyankole bafukamira
sikimanyi nga manyi babeeraawo bawogana buwoganyi ni munnaye abanyankole balina empisa sizirabanga maama nnyabo sizirabanga. Omuntu oli oba wanyiigamu ani gwotugamba yeye oyo wakavidiyo naye muba muyina gwe muyina mumuleete mumbuulire manyi oyo yagwamu ensimbu oyo gwe nalaba oyo gwe mmanyi oyo gwe mmanyi siina birala. Ati abantu bagamba okuba okola nze gwe nalaba gwe mmanyi waze ku sheno show yange ate saagala ogimpambeko ng'oyogera ebigawo oyagala kwaya kati otandise obayi sebo ensimu nazo byogedde gwe nalaba gwe mmanyi emyaka 5 n'omuntu agw'ensimu of course kati abantu babeera mu mbeera bweti batabukamu eriyo abagwa eddalu eriyo abagwa ensimbu eriyo abakola batya bantu ba mirundi mingi kati yagwa ntimbu nalala kati omuntu oyo okuba yakukyawa n'ofuna obusungu siba wakukyawa gwe wakyawa obusungu bwonna gwe wakukyawa bakukyawa ate nze tankyawanga nze namuleka mu nnyumba navaamu buvi nentambula neŋŋenda nendekamu engoye na buli kimu naye nga mwali nentambula neŋŋenda saddamu kulabika ate nga nesimu ye ngikwata nti oli otya gyendi nekikomaawo akuba n'amasimu yakubanga ebiseera ebyo ndoza nga tanategeera kubanga omanyi omuntu atayatudde ekigambo kyonna aba muzibu sayatula kigambo kyonna nagamba kati kaŋŋende bizibu ki ebyasinga okutabula nogaako ovi mu nju ngakubakolekinkokubanga omusajja alinamu ku sente enju waliwo gireka buli kimu nga naye yenfaaki era nabirekamu bwe byolina bingi nabirekamu naye wayitawo ekiseera kyawikisi oba nga 2 nenga naye kampiteyo kundaba ekiriyo nsasule ne landiroodi nasanga yajeera nga buli kimu yakisiba naye nga mulimu dining entebe bitande bye binenenene nempita landiroodi nemugamba tubalagane ojja kunsasula mpolampola ebintu bino bisigaziba abajja okupangisa enjuuzo babeere nga babyeyambisa ekyo nenkita ngaomugagga bwabeera naga nenkita emyaka 5 olina omuntu buzibu ki wasanga omusinga omusangamu bannaye sagala kuwonoona shooyo kubanja kwogera ebigambo ebikankanya ensi oba oli awo abantu babimanyi omuntu abeera n'ebizibu bye abantu bamujajinga bulala ndi omusajja oyo lwasa byasanga byayogera omusajja awayiriza omusajja alimba naye kakati oli ku TV ensi ekulaba kakati nze ebimu ku byo ndi musajja muganda kyekisooka kituufu nnyo owulya nze kaweesi lwasa ndi musajja muganda kyetusooka okwenyumiririzaamu eri bakyala baffe abaganda kufumba omwana oli yali tamanyi kufumba nze saalyako mmere ye gyabobeza ndi ngaomwami wange akomyewo ewaka newuunya nnyo nalaba Patrick omujubuka nga bamuyigiriza okufumba nenfaayo nnyo nenkanula eriiso bwe nti nga paato ali kuli nenga Mukama Katonda kiki kino amuyigiriza yabikuraminga bukuraminzi oba yali asireyinga tayagala ko yali agamba I can't say akufumbira mwalo asa tujjagula kwa mugagga era twagulanga buli tawuni buli gundi gyomanyi mu tawuni buli katawuni oba buli restaurant y'amaanyi buli restaurant y'amaanyi twalina amasimu ng'agayina gali ku lisiti kati leero tulye byawano tukuba muli azuukusa agenda kugulira wa bodaboda aleese delivery naye nga birinda ne bijja naye waliwo olumu lukyambeerako nentaama nenfumba okumulaga nti bino mbisobola era byenjagala naye gwe tobimpa era teyayiga ng'oyina ennaku naye ennaku mu myaka egyo gwe togirabanga kwe kusalawo okole revenge nemuta saakola revenge nengamba okuta nenta
nenoonya omwana omunyankole aboobeza ettooke banenze nabisibirabanga zendi byewunyira bannaye sente zino zijja tutuusa ku bintu bingi nnyo ndowooza ajja kufunayo n'omulugwala kubanga ono omunyankole byakola kati okisussa naawe ono omunyankole byakola zinali simanyi tigyebiri kati ate omulugwala oyagala waaki ati nga tunyooma amawanga oyagala kugezeseera ne tuganyooma naye nga gakola